Abatuuze b'Empigi Bunnamweri be bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'abaana babiri okubbira mu kidiba ky'amazzi bwe babadde bagezaako okuwuga ne bafiirawo mbulaga. Abaana abo baali bagenze kutanyangira abaana be bakola bulijjo kutanya mupiira bave mu kisaawe bagende bawugemu nga naffe bwe twakola nga tuli bato. Naye tulina ennaku twafiiriddwako abaana babiri abafiiridde mu kidiba ekyo. Batambudde mayizi nga 3 eba mu kidiba okusula mpaka gye babaddeyo mu ngala. Nagenda ne banne bateeka gulupu nga k'abantu kati ne bagenda balina gye bateera obuwulira bayitayo okukala kati twabadde wano olweggulo nga bajja nga batugamba bannaye batugambye abaana babudde mu mazzi naye bafudde naye abeewamwe balyewaga nga ngamba banne ebeeru. Abafudde kuliko Remigio Kalule ng'abadde atemera mu gy'obukulu 13 nga wa kibiina kya 7 ku ssomero lya Heritage Primary School ne Joseph Asha Mayanja ng'abadde atemera mu gy'obukulu 16 ng'abadde asoma senior ya 2 ku Kibuuka Memorial School. Tugenda okuddamu tugamba obwemi naye gwali kubafudde ababiri bano kigambibwa nti babadde basamba omupiira ne bannaabwe ku kyalo Bunnamweri nga we bawamatuse ne beesoga ekidiba ekiri mu Kasenyi okumpi n'ekisaawe nti bawuge. Netusanga banne batandika okuvuga nebatandise ne bagamba nti tukwateyo vidiyo emu esembayo tugende. Tukitegeddeko nti bano okufa kyaddiridde Kalule okugwa mu mazzi gano n'alemererwa okuvaamu olwo munne Mayanja bwe yagezezzaako okumutaasa naye ne gamumira ekyatiisizza bannaabwe abadduse okutemya ku batuuze. Bagaa temugenda eri wala bo ne bagaana ne bagenda ffe ne tuvaayo ne twambala badde twakambala twagenza okuddamu nga tetubalaba oti ono nadduka n'ayita abasajja bali we baaguddeyo yoyo omulala n'agenda eri sayidi kati bonna basatu ne bagenda omu negenda nemugjayo nemikwano gyange abankwatiddeko abaddeko omulenzi badde bamuyita Tiimu naye yankutte ne faayi ne bamuuga bonna ne bankwata nange nabadde ngenda ne bankwata ne banzigyayo. Abwe be babadde nabo bakubye enduulu okujja okubadduukira tugenda okutuuka wano nga ekidiba byonna bya Tosi nga teri ngeri muntu gyokka mu kidiba kya Tosi obuwanvu biwanvu nnyo naffe twabadde beeraliikirivu. Abatuuze obuzibu babutadde ku balunzi ba byannyanja n'abo abasima omusenyu abaleka ebidiba bino tebibikkiddwako ne basaba poliisi n'abakulembeze okussaawo amateeka ku bantu bano. Tulina kwekubira mulanga okuba nti kati wano waliwo ekintu kya bulabe nnyo tulina sobola kulaba nga tukolagana ne gavumenti tuwe obuyi oba obusobozi obusobola okuziba ebidiba bino n'amazzi ayo nga tegakyabeeramu. Naye naffe abazadde twesuuliddeyo gwannagamba omwana myaka egyo ne baganga okuva awaka yavuddewo ssaawa 2 nadda awaka ssaawa 10 gwe tomubuuza nti owali osiibyewa. Tusaba ki tulina okukola tukwasiza awamu nga tuziba ebidiba bino okwewala enjega n'obulagajjavu obw'abantu abagenda ofiira mu bidiba bino batali baana bato bokka. Kwemabegako awo omusajja yali akuba amatafaali mu kirondo waggulu awo naye yaseerera n'agwa mu kidiba era n'afiiramu. Mu maka we bazaala Remigio Kalule tusanze Miranga era maama we Gretina Kyanzi n'abazadde b'abaana abalala batubuulidde nga bwe gwabadde ne bakubiriza abazadde okuba obulindala ku baana baabwe. Kalule waffe abaana bakuume naye nga ngamba simulaba. Omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Nambooze avumiridde ekyokusima ebinnya n'ebitasibwako lukomera n'asaba abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe. Okwongera k'eddoboozi lyange okuligamba abazadde mbakubirizanga buli lunaku okubeera we tuli nga n'omwana omanyi waali. Omwana asula mu church center wano Mpigi Town Council n'agenda n'azannyira e Bunnamweri awo tewabaddewo okulagajjala mu bazadde kozzi kuno kulabula ese kulabula yonna. Bagambanga bulijjo nti bw'oba omulimu gw'okola gwonoona obutonde bw'ensi kati ntegeddeko nti ebidiba byasimbibwa musenyu. Oli bwe yajjawo omusenyu tiyatwala buvunaanyizibwa kumanya nti nkuumye ntya awantu wano awa obulabe bwe wati ebinnya ebiwanvu bwe biti
okuba ng'ate byawula ku bifo ebyolukale bituwanze okuyita. Wetuviiriddewo ng'emibiri gy'abaana bano giweereddwa b'eŋŋanda zaabwe okweyongerayo n'enteekateeka ey'okuziika. Anetina Kayibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.